Ate bo ababaka ba Parliament abatula akakiiko akavunaanyizibwa ku kulondoola omutindo gw'ebyenguudo n'ebizimbe mu ggwanga beeraliikirivu olw'embeera ekisaawe ky'eggwanga eky'Ennyonyi Entebbe gye kirimu. Abakungu b'ekitongole ekivunaanyizibwa ku ntambula y'omu bbanga ekya Uganda Civil Aviation Authority balabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti akalondoola omutindo gw'ebizimbe n'enguudo okunnyonnyola embeera eri ku kisaawe ky'eggwanga ekikulu eky'Ennyonyi Entebbe. Olukiiko lukubiriziddwa omubaka w'essaza ly'e Kazo Dan Kimosho atwijjukire ng'ababaka okubadde Ronald Ndyomujenyi owa Lukiga County, Salo Pendi omubaka omukyalo owa Toolo District n'abalala bagamba nti enfaana y'ekisaawe kino yanfiriza gavumenti omusolo. the VVIP lift, which we baptized it as a dancing lift. It would be important for the Director General and the team to try to give us an update on their program of the facelift of the old terminal building. Kimosho alagidde Fred Bamwesige akulira ekitongole kya Uganda Civil Aviation Authority ne yingini Ayubu Soma okunnyonnyola ekiviirako amasannyalaze ku kisaawe okuvaako songa ne lifuti zikankana ng'ezirimu musisi. Bw'olaba lifuti y'ekisaawe ogenda VIP eba etengenena ne VIP yennyini n'ekisaawe kyokka ebweru. Ensonga endala ebadde ya bizimbe ebikaddiye ebifuuse eby'obulabe. Bamwesige akkiriza nti ekizimbe abantu mwe bayingirira kikadde nga kyazimbibwa mu myaka gy'ensanvu ate nga kyalina okubeeramu abantu 25,000 kyokka nga mu kiseera kino kiri mu bukadde. We rebound back with 941 2021 and 2022 we went to 1.5. Same story with domestic passengers. Kyokka najjukiza gavumenti ebbanja lye bagibanja ery'obuwumbi 108 basobole okuzimba ebizimbe eby'omulembe. We have to expand our facilities to accommodate that airline, especially for the level of transit. That's why, Honorable Chair, we have been coming here many times to ask for phase 2. Ategeeza nti bakyetaaga ettaka eddene okugaziya ekisaawe kino. And certainly you can see that the land that we have is not enough for quite a lot of them. It cannot even satisfy our current strategic plan. Ye yingini Soma ategeezezza nti ebizimbe ebikadde babadde bafubye okubirabisa obulungi nga babisiiga langi. We are having that harmonization program which we are going to implement in order to also uplift the old building which will look like the new one. Kyokka lifuti ekankanirira akitadde ku genereeta nga beetaaga ez'amaanyi kyokka ng'obuzibu buva ku ssente ezitaliiwo okugula empya. We just need maybe as government to have the main grid which is not interruptible. But as long as we can have the main grid on and off, there is no way you will have an isolated, even if it is Mulago, also it has the same problem. Mosha ageze maaso n'asuubiza ensonga z'ekisaawe okuzitumiza mu sipiika Anita Amongo olw'obukulu bw'ekisaawe kino. Gavumenti tulina okubongera ettaka nabo bagaziwe services n'obuweereza bwabwe tulabe nga tutuukirira omutindo gw'ebisaawe ebirala mu nsi. Obedi Lutale ne Rachel Nakasi be bakusakidde eggwiro eno.